nga tewali abitaasa oba abitaakiriza. Kale nno awali akagga wagwana kasumbajjo. Njagala okubategeeza nti wano we wali akagga tuzze nga tuwanirira olulimi Oluganda nga tululandiza ku mikutu egy'enjawulo gye tuyitidde yonna n'ababadde batugoberera mwebali nnyo mwebali ddala. Kati twagala okubategeeza nti twabateekeddewo omukutu ogw'enjawulo ogw'okwongera okusomesa n'okutalaaza olulimi Oluganda nga guno guyitibwa ekitambiro ky'olulimi Oluganda. Omukutu guno obanga osoose busoose okugujjako, nsaba osooka okoone ku peesi eryo emmyufu oba subscription button, subscribe, like, comment and share. Subscribing eko tekako ekirowoozo kyo comment ate era ogusharing oba ogabaneko ne banno bategeeze nti abasajja ate batuuse kati bazze ku guno omukutu. Guno gwe mukutu gwaffe omujja. Mukulu Kanoonya, njagala oyongera okukkaatiriza obukulu bw'ensonga y'omukutu omupya gwetuguddewo eri abatulaba. Okakubye mu nkatuufu okongedde kumwa era mutulaba nnyo eri olubuto kubanga atakuzaala akulaba mutwe. Njejjukirako nabagamba nti atali nnyoko ensiga agikuwa omwaka guggwako, naye yaffe tetugenda kulinda kugibawanga omwaka guggwako. Njagala mutuulenga enkaabirwa okutuje kutuula ku mutwe ogwaffe gwakubalojjera nga kyeya kya ssana, engeri gye kyeberengulamu obuliro, ate batya n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Bannange nno nkuba ya ddumba emmere ya kijja eriibwa kkuse nga bw'aba wenyezzaako ku nsonga y'omukutu ogwo ekitambiro ky'olulimi. Omukutu ogwo gugenda kufuuka bakyewuunya okufaananako omufumba alya mu baddu oba manyangwa nga lumonde w'omukibanga. Weebale nnyo. Kale nno mmwe mubeere kaabulindiridde nga mujaguzo ya Namulondo kubanga oluusi evuga mu ssanyu ne munnaku. Kale nno mumbeera efaananako bw'etyo. Ebitabo bino weebiri, kino bakiyita ettabiro ly'Oluganda olwedda kigula emitwalo 600 ate n'ono muwandiisi. Nange mpandiika era kino bakiyita Olulasanga ekiba kya mitwalo 10. Kakati gwe yeetaaga ekitabo ettabiro ly'Oluganda olwedda oyita kasaraba 256 755 namba eyo ya WhatsApp oba oyinza okuyita kasaraba 256 788 461 Ate gwe yeetaaga Olulasange oyita ku 078 599 343 oba 0706 212 486. Era eno eri ku WhatsApp ya MTN okozesa +256 781 599 343. Awo tubeera nkwatanye ngeri ya Kalambi na Bbira era tubeera Butoola Malusu na Dookooli. Kwatanye nga jjembe lya nkoko ku kugulu oba nkwatanye ngeri ya Kyamagana n'Eddegeya. Weewaawo. Mukulu Kanoonya, abantu twongera okubategeeza nti guno omukutu gwa nsonga nnyo era bagwetanire. Kituufu nnyo. Guweereze munno abaana ddala abasoma, abayizi mu masomero, ssettendekero ez'enjawulo. Kino kyammwe tukibakoledde kubanga mubadde nga mutusaba omukutu ogwawamu. Kati gwegwo mutuyambe mu kugumanyisa n'okuguzigirira abantu nti guno nagwo weeguli. Kubanga era munnange awagwa ekinene watuukibwa. Weewaawo. Tugenda kubikomekera wa. Nze kandijewo ekyange ng'omwana alina nnyina tannajja. Nange ngenda kujjawo akabega. Lukoda ke yajja mu baluuya. Weewaawo.